Abantu bano bola abakutte ebipande ebiriko okunyolwa olw'ettaka lyabwe okubbibwa baweera ddala 25 era nga balumbye kansa ayitibwa Kasita Bukenya Hussein wano ku Muganzirwazze Katwe nga bamulumiriza okubba ebyapa byabwe eby'ettaka eriweerera ddala yiika 295 ekiteredde Kakiri. Badde bagezaako okwogera ne kanso Bukenya bagobeddwa abweru w'ekizimbe abakuumi ku biragiro bye. Abantu bano bagamba nti bagezezzaako okunoonya obuyambi mu b'obuyinza naye nga buterere nga leero bakedde Kibuli ne bategeeza nga bwe basaanye okugenda ku woofiisi ya kanso boogerezeganye naye bwe bigaana badde akwatibwe. Olwali tuva ku poliisi Kibuli etuyambe ku musajja ono ajja atuwa ebyapa byaffe. Okutuusa poliisi netugambye nti anti mugende n'ebipande owulidde nga batalisa wano ku poliisi mugende mu mubanje. Ekyo kijja kubeera ku kimu kyetwongerako nga sitatimenti ya poliisi beefaanagana. Bukenya baamuwa omulimu ogw'okugabanyaamu ettaka lyabwe eriri ekiteredde Kakiri nga baagala yawuzeemu ab'ebibanja n'ennannyini wabula ate n'alikyusa n'aliza mu mannya ge. Kiba kya mukisa mubi nnyo okuddira omuntu nga kanso ng'oyo bagamba nti no munnamateeka n'omukwasa ekyapa kyo n'omugamba gabanya ow'ekibanja afuneko nange ompe nga nannyini ettaka n'omubuuza nti kanso w'ogabanyizza weewa nange nfuneko ng'ow'ettaka n'agamba nti anti tombuuza kubanga ogwo mulimu sinnagumaliriza. Kati bano baagala Bukenya abawe ettaka lyabwe ng'ayita mu makubo amatuufu wakati omwaka mulamba nga babuzaabuza. Ebyapa byaffe abikwate abituwe tuzze wano mu maaso ge omusajja oyo Bukenya twamuwa omulimu gwaffe atukolera omulimu mu mutima mulungi. Tugezezzaako okwogerezeganya ne Bukenya ku woofiisi ze wano ku Muganzirwazza atulambulire bwe guli naye n'atugoba mu woofiisi ye.